Kunza ate Kyagulanyi ye n'akyemalira mu binyono okusinga Museveni gwe baagala okujjawo okusinziira ku byakola munda mu kibiina kubanga munda mu kibiina wooli oba mu makaago wooli gwe nti Matiyo ina amakaago wooli mu makaago abantu basobola okulabirako nti naye obukulembeze bwe busobola okutwala mu maaso abantu era abantu abasinga bo batunulira naddala obukulembeze bw'ekyalo nene buba bwe mupi abantu basobola baga le Matiya asiba kubagana ne mukyala we wano buli lunaku kweri asobola okutukulembera ku kyalo kino nga mbaka wa parliament oba ngo mbaka wa parliament oba chairman w'ekyalo oba w'eggombolola oba chairman w'omuluka oba wa district kubanga obukulembeze bujja kusookera bulabikire mu makaago abantu bamanye nti neba n'abazze nga waliwo engeri eyeetaaga okubatabaganya ng'abafumbo ddala bakukirizamu osobola okubatabaganya naye nze omwami bw'anajja ewuwo n'agamba mukyala we nti atugende ewa ombaka wa parliament ye Matiya Sekanja katutabaganya mukyala ajaganda ku mukyala we gwolaba n'ebizigiro mu maaso na biki asula ku asiba kuba mukazi we abali eyo mu Nuupu mbasaasidde oli asiiba wa mukulu buli kimu kitambula waliwo munnange gwe nabadde naye nga njogerako naye naga nti abavubuka bano we bawamba bagenda kubategeeza mulamwa mutuufu Kyagulanyi gwaliko bo bayinza obanga badde bapapa bo bali ku birala mwe muli serious muga twagala kukyusa ggwanga twagala Uganda empya biri bigambo naye oli byaliko birala nnyo nammwe bye muliko birala nnyo njagala onyongera okunyonyola wano okugambye nti Kyagulanyi dictator more than Museveni kino kyeyoleka kitya kyeyolekera mu ngeri gyakulemberamu ekibiina era ozze okiraba nti omuntu ndowooza Jeno Bijirwa ye yasooka okuloza ku bukambwe nga Mpuuga yali tannaba kubulozaako era yaŋŋamba ye yeewuunya bannamateeka Bongo yanga munnamateeka wa Harvard Katana nga munnamateeka Ssenyonyi nga munnamateeka ne Kyagulanyi bawesawona nga bannamateeka ne batamuwa mwe bannamateeka simanyi bwe mukiyita oba bakiyita nange naliyo right to redress ne batamuwa yenga space kuba kwenyonnyolako kusala bwe bati nafulumira banyita kooti mbagirawo eya Kyagulanyi beera kooti mbagirawo tewali kuleta era nange bwe kyabadde ne ku Mpuuga bwe kityo tewali kwewoza tewabeere nawe ositira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti osibye oti afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo kasootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media olwaleero nina Council Hassan Nsubuga akulembera Buganda First kisinde kya byabufuzi wonna w'osinziira byonna by'okola abali ebweru w'eggwanga awali Mr. Kiwanuka Kiwanuka omwagala nnyo ali South Korea waliwo omukyalo omulago bagamba ali California yani Rema ali California naye ali California waliwo abalala bangi abali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kulu Patrick ali London awo Patrick ali London naye yagala kwetaaga nnyo naye akoma mu mwezi ogw'omukaaga akomawo gwa mukaaga naye akomawo ozajja n'akamwanyi nawe akantu ajja nakosewo ate obuzibu bwaffe kati bwe tulina tulinga ffe abali e Kampala bw'obeera e Kampala ab'omukyalo bakuwulira nti oba tulinayo ekintu tugenda kugendayo bye basooka olowoozako nti mwe mulina ssente kana ffe tubeera e Kampala nga waliwo ali e London UK era e London mpozi USA wawa tugamba bano balina ssente so abantu bangi abali waliwo muganda wange bamuyita Ssemujju Lawrence ali mu Ireland agenda kutukwatira bendera ng'ekisinde kya Buganda First ndowooza ye candidate asookedde ddala okuvaayo kuga nti ngenda kuyimirirawo nga candidate wa Buganda First agenda kuvuganya nga ssentebe w'eggombolola y'Ebukulula eri mu Kalungu district Ireland mpozi yemu ne UK Ireland Northern Ireland Wales England abo bwe batyo abo bacha Scotland abo bakyatwalibwa obwakabaka bwa Bungereza ne Canada ne Canada ekkiriza nti ekyali wansi w'obwakabaka bwa Bungereza so abali mu America nabo bangi nina message nyingi zenfuna bayitirivu titles z'ebitabo abaweereza document ez'okusoma abaweereza b'ebyobufuzi abakuba amasimu omuntu akuba simu direct okuva England okuva
waliwo kati yakubanga evalasha direct ku valasha in fact nawo ne pastor mulamba alirasha pastor naye mukwano gwa emirimu gitambula bulungi abo bonna bamemba ba Buganda First ekitegeeza nti message etuuka nnyo abantu bagisiima ate era bagifuna bulungi nnyo kale wona wosinzira n'abali mu Uganda muli b'amaanyi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala abaagala okulanga nabo mbafuna sente ze zibajjamu bajje balange bakuba essimu anti kati abaana essente ne muga kati ku sente zeezo tusobola kipakiginga bwe tuti tujja kuwaayo wiiki 2 si mwezi ng'ayagala mwezi ate ng'ayagala mwezi kati naga akasooka akuŋŋaanya akasente lwaki magana abatulaba n'abatuwuliriza saagala kuwa kintu ogambe kale walya sente watwala sente zange n'okolera ate ekintu kyesaagala kandi njagala ompe ssente okolera ekintu nga kyekyo matiribona kituufu so kale njagala nange kwegattako ssebo okwebaza okunkyazaako wano kunkyaza ku mukutu guno ogwa MS Media abalabi bonna abasinziira gye musinziira ne mutulaba bangi abali ebweru w'eggwanga bangamba bo balabira ku TV zaabwe ssebo abalabira ku TV tubebaza abalabira ku masimu mwenna abalabira ku computers zammwe nga mulimu office gammwe tubebaza mwebale nnyo mwebali eddala yagala okubalamusaako mwenna bamemba ba Buganda First mwebale nnyo mwebali eddala muganda wange Ssemujju Lawrence ssentebe wa Bukoma wa Kalungululo bagiyita Kalungululo eri eyo Bukulula sub county agenda okubeera ssentebe w'eggombolola eyo ssebo tukwebaza webala emirimu gyonna gy'okola na mwenna abaagala okutwegattako mu kisinde kyaffe ekya Buganda First ng'oyagala kutwegattako oyagala kubeera kandidate waffe okuvuganya ku lwa Buganda First yonna gy'oyagala okuvuganya oba ali MP oba kansala oba ssentebe wa district mwenna abaagala okuvuganya ku lwa Buganda First kisinde si kibiina kya bya kisinde anti abo ba independent naye ne bw'oba olina ekibiina ky'ebyobufuzi ng'oyagala ekisinde kikuwagire kya Buganda First ng'ensonga zaffe ozikiririzaamu nti tulina kuweereza bantu so si muntu wali eyo ng'okimanyi nti olina kuweereza balonzi bo so oli independent olina ekibiina naye ng'oga nti Buganda First nze mwe njagala otambulira kuba njagala kuweereza abantu bange tulinayo ne ba minisita mu gavumenti abatwegaseeko edda nga mukyala Aisha Sekindi ono honorable ate minisita ow'amazzi Kalungu district woman MP minisita w'amazzi ow'amasanyalaze mulala ow'amasanyalaze nankabe ono w'amazzi Aisha Sekindi yagala sigenda kwata kaadi ye NRM naye naaga nti agenda kuvuganya nga memba wa Buganda First era tujja kumuwagira n'abalala mwenna abaagala mujje mututuukirire enamba yaffe eri 0702939623 osobola okuweerezaako message ya WhatsApp noga nti nze ndi gundi ngenda kwesimbawo egindi njagala kubeera nga Buganda First empagira nga tujja kuba tukola ki tujja kuba tutambula naawe ennaku z'omwezi 25 omwezi guno gwennyini tugenda kubeera n'olutuula tugenda kuba lwa Sunday tugenda kuba n'olutuula ng'abakulembeze executive bamemba b'executive so tugenda kulonda olukiiko olw'ekiseera olwa Buganda First nga bwe mwalabye ababadde Kenya Gachagua tujja kuba tubabuulira ekifo bw'okuba ku ssimu eyo oba n'oweerezaako message bajja kubuulira ekifo ne tuba we tugenda okutuula bya Uganda obimanye ennaku zino balabye Gachagua embooko ezaamukubiddwa ng'atongoza ekibiina kye bakawuula bazze yali deputy president naye bakawuula bazze baba bavudde ku side ya Ruto bawa embooko n'enyoka ebyobufuzi bikyukakyuka kyobalaba soko maleyo message yo gyenyina esagala kwerabira so n'olwekyo njagala okubagamba nti nga 25 tulina olutuula olugenda okulonda olukiiko olukulembeza olufuzi kati gwe wenna ali eyo ng'oli mukunzi ku kyalo oli mukunzi ku muluka oli mukunzi ku ggombolola oli mukunzi ku district oli mukunzi ku constituency kuba ku ssimu eyo 0702939623 0702939623 obeere ng'obaga nti banne njagala kwetaba muki
mu lukiiko olwo olugenda okulonda olukiiko olw'obukulembeze nga 25 tulonda executive yaffe ate tujja kuba tubabuulira ebirala ebinaddako. Tweyanza nnyo omanyi wembeera ne Kanso Nsubuga omanyi waliwo bagesti bawuliriramu emirembe nga obeera obadde nabakabanga nga bwetaaya bulungi tobeera ku pressure nga omu omukubiriza program gwe nalaba nga akyaziza omuntu omu ayogera eddoboozi bwe likkakkana bwe likankanamu katini wayi waliwo yangambye nti n'ebyobufuzi nga bizibu Nsubuga olwaleero akwata omuzinga n'agwolekeza Kyagulanyi kirwaki naye wakayananga n'Ensubuga ku TV ne mutuuka Nitukuba ne bampa nakulungu nga twogera ku statement za Kyagulanyi ze yakolera UK kolo n'ebikonde byanyu ku studio kitu wadde nga fete twabiraga okukakanya embeera eyo nalina okugamba Nsubuga oli mukwano gwange ne programu ya leero soko Jason ne TV Jason mu kumala emyezi ojja kudda kitu omuntu bwatyo in fact yata yadangamba nakolanga nayo ku TV nangamba omuntu bwatyo oyo yayogera byangambye nkubulire ebyobufunze kati Jason Nsubuga kati akwata omuzinga agolekeza Kyagulanyi lulinga ne bwomwogerako ekibi wadde akikoze mwetwala nti kati ate gakyaguwe Kenya omuzinga gwo nagolekeza luto ekibiina yakivuddemu nga kubasaza mukama ono ye deputy ono ye president naye kakati saawa eno bwe basinkana eŋŋumi ekaaba ebyobufuzi bwe bityo bwe bitambula nga temuli bangu bana byabufuzi anedda essaawa zino omuntu akwewuunya alina okwewuunya lwaki atalina kuneewuunya nnyo olw'ensonga nti kituufu Kyagulanyi twali tulaba nga alina gy'atutwala nga tulaba ffe n'obukulembeze bwe nga tulaba tulina gye tulaga ku lw'abantu bati alongodawe ku lw'abantu naye nagenda okulaba nga tali ku saidi y'abantu naye ali ku lulwe nga ye ng'ate nze omulama gwe nali ntambulirako era nakugambanga nti maanyi g'abantu kitegeeza nti buli kye tukola kyonna tukikola ku lw'abantu ku wiiru y'abantu abantu baatulonda tubaweereze okitegeera abantu baatulonda bafune obuweereza bafune amazzi amayonjo bafune enguudo bafune amasannyalaze bafune amalwaliro okitegeera bafune amasomero bafune obuweereza okuva mu bukulembeze bwaffe era ne tukakasa nti amaanyi abantu ge baatuwa wadde nga twali tetuwangudde bwa president naye twali tusobola okugakozesa okubaako kye tukolera abantu naye nagenda okulaba ng'ekyamazima kuba bwe tuzze tutuula mu nkiiko ez'enjawulo baye ne baga nti ffe ebyo byoliko si bye tuliko ffe layini gye tuliko ndala nnyo naye nga muli ku layini ki kyaffe tuli ku byaffe tetuli ku by'abantu bani abagambe Kyagulanyi ne banne ne gurupu ye Rubongo ya kigize mugambi bigambira mu bikolwa tewali lukiiko lwa NUP lwembadde situulako enkiiko zonna mbadde nzituula Hassan Nsubuga nabadde gulo ne Mwami Matovu Moses omwogezi wa NID nangamba nti ye Kyagulanyi bw'akwata obuyinza aprocesinga mangu eggwanga n'alifuluma Kyagulanyi asobola okufuga nga afuse president yabadde mutuufu ne bw'ofuluma abaakufuga kuba obeera munnayuganda naye lwaki yagenda nti asobola okudduka amanyi biki ebiyinza okuddirira mu bufunza ate Kyagulanyi ye n'akyemalira mu binnyo n'okusinga Museveni gwe baagala okuggyawo okusinziira ku byakola munda mu kibiina kubanga munda mu kibiina wooli oba mu makaago wooli gwe nti Matiyo yina amakaago wooli mu makaago abantu basobola okulabirako nti naye obukulembeze bwe busobola okutwala mu maaso abantu era abantu abasinga bo batunulira naddala obukulembeze bw'ekyalo naye ne buba bwe mupi abantu basobola ne baga naye Matiya asiba akubagana ne mukyala we wano buli lunaku kweri asobola okutukulembera ku kyalo kino nga omubaka wa parliament oba ng'omubaka wa parliament oba kyeyamaani w'ekyalo oba ow'eggombolola oba kyeyamaani w'omuluka oba owa district kubanga obukulembeze bujja kusookera bulabikire mu makaago abantu bamanye nti neba n'abazze nga waliwo engeri eyeetaaga okubatabaganya ng'abafumbo ddala bakukkirizaamu osobola okubatabaganya naye nze omwami bw'anajja ewuwo n'agamba mukyala we nti atugende ewa omubaka wa parliament ye Matiya Sekanja katutabaganya mukyala jaganda ku mukyala we gwolaba n'ebizigiro mu maaso nabiki asula asiba kuba mukazi we tasobola kututabaganya ku nsonga eno okitegeera so kati bw'otunuulira Kyagulanyi engeri gy'avugamu engeri gy'atambuzaamu ekibiina kya NUP
tasobola kukulembera, talina busobozi wadde n'akatundu bwe kati akasobola okukulembera eggwanga. Tekaliiwo. Era kakati bw'otunuulira ebiriwo abaana babasaddaaka busaddaasi. Babasaddaaka busaddaasi kati. Era ogenda okuwulira ono baamuyodde, bano bali mu makomera, ono yafudde, ono yawambiddwa, kubanga bo babasaddaaka busaddaasi bo kye bakola kimu kudda wali ku social media. Firi Edi Mutwe, Firi Gundi, Firi Nuwa Mutwe, kati waliwo gwe baatutte ekiro kya leero. Bamuyita? Nuwa Mutwe. Waliwo Nuwa Mutwe ne Edi Mutwe? Babiri banjawulo. Babiri banjawulo, kati Nuwa Mutwe gwe baatutte. Bonna balina emitwe minene. Ekitegeedde? Naye era ono kye yasoose okukola era kola ki? Kuteeka wali, kuwanika. Bamubuzizaawo n'ogenda ku X ne. Kakati ye n'afuna obuyambi okuva mu bazungu era wabalabye wali ku kitebe bazze abamu ku ambassador. Bazzaawo. Ekyo kyesibaako nnyo because ne ku DP baaliyo. Era ku wiki eyo yennyini. In fact ku lunaku lwe lumu. Eri yali European Union ku DP waliyo. Nino kyesiba kubanga ambassador buli agenze bagenda ku kitebe kye NRM baba n'ensonga ezibatuteyo. Ziba za njawulo n'ezibatwala ku kitebe kya NUP. Era ziba za njawulo n'ezibatwala ku kitebe kya DP. So baba n'ensonga ez'enjawulo. Kuba buli kibiina kirina ensonga ez'enje. Yes. Mwenna mwagala bukulembeze bwa ggwanga naye muyina agenda za njawulo. Agenda ye NRM si ya NUP. Ate ya NUP si ya DP. Ya DP si ya FDC. Kakati buli omu aba n'engeri nze bwe nkulembera eggwanga ngenda kukola kino. Ggwanga ngenda litambuza wene. Kubanga abazungu baba gwe ogenda okukulembera tunaakolegana naawe. Kubanga naffe ebirubirirwa byaffe nga mu Uganda bye bino ng'abazungu. Bakubuulira agenda zaabwe. Then enkolagana enabeerawo. Bino n'abitembeeta ebyaffe n'obissa mu nkola ng'abazungu. Walabye abazungu nga baddayo, Trump yagambye abazungu abali e South Africa. Ti omuzungu yenna ali e South Africa nga tali comfortable. Akomewo wano mu America. Era abazungu nabalabye abasoose okugenda abadde 59 Trump yennyini yabandiza. Naga nti mujje wano mu America kati temulina banoonyi babudamu. Muzze kati n'obutuuze mu bufunye. Nje South Africa bakinyanyizibwa naye nga bw'ogenda e South Africa simanyi oba wali ogenzeeyo. Naye omuntu oyagenze South Africa yenna omuzungu mu byensoma yakulembera. Mu byeddwaliro yakulembera. Okubeera obulungi mu byensula abaddugavu bangi South Africa bakyasula mu bintu biringa bigoma babizimba we bati kiringa oli kankugereze ku pipa nti obutadde we pipa ya drum y'amazzi ng'oli mwasula abasinga bangi mwe bakyasula. Abazungu South Africa kye batayina kiri eki nti se bali kuba president naye ne ba president be South kati tebali mukago ne kugambye ne wobeera president wa South Africa bazungu be baba kutegerera. Ojjukira nti South Africa Zuma akyalina n'emisango mu kooti ng'abazungu baguputa kumbi be bali baddukanya gavumenti ya Zuma. Bali bayindi si bazungu. Abayindi naye n'abazungu kwegamba bakyerupe South Africa kankitwalira awo. Kubanga babavunaana ku mamira business zonna transportation eza gavumenti n'ebitongole bya gavumenti. Radio, TV, banking, buli kimu. So kati abazungu. Bakati balondanga ne cabinet ya Zuma. Yono ye minister wa gungu mujjeko ono tukolagana naye. So bakyerupe South Africa be bali kumpi mu buli sector yonna ya government wadde nga tebalabika babayita balina omukono gwe bayita invisible hand nti omukono gwabwe guli eno gwekwese naye ate kumpi be bakola ku buli kintu. So kati bw'otunuulira buli wamu bajja balina agenda zaabwe. Naye nga mukulu Mpuga bwe yayogera naga nti bafutu bigere bafutu soja mbasaasidde kubanga mukama wammwe ye omulimu gwe gwakubasaddaaka ye nga bw'afuna. Era njagala okwebaza ennyo muganda wange Siraji Ruwama naye we yali wano yakyogera naga nti mmwe abali eyo mu Nuupu mbasaasidde. Oli asiiba wa mukulu buli kimu kitambula. Waliwo munnange gwe nabadde naye nga njogerako naye naga nti abavubuka bano be bawamba bagenda kubategeeza mulamu mutuufu Kyagulanyi gwaliko. Bo bayinza obanga badde bapapa. Bo bali ku birala. Mwe muli serious muga twagala kukyusa ggwanga twagala Uganda empya. Biri bigambo naye oli byaliko birala nnyo nammwe bye muliko birala nnyo. Njagala onyongera okunyonyola wano okugambenti Kyagulanyi dictator Muwazani Museveni. Kino kyeyoleka kitya? Kyeyolekera mu ngeri gyakulemberamu ekibiina. Era ozokiraba nti omuntu ndowooza Jeno Bijirwa yasooka okuloza ku Bukambwe nga Mpuga yali tannaba kubulozaako. Era yaŋŋamba ye yeewuunya bannamateeka. Bongo yanga munnamateeka wa Harvard. Katananga munnamateeka.
Ssenyonyi nga munnamateeka ne Kyagulanyi alina Kyagulanyi weeswa wona nga bannamateeka ne batamuwa mwe bannamateeka simanyi bamukiyita oba bakiyita nange naliyo right to redress ne batamuwa yenga space kuba kwenyonnyolako kusala bwe bati n'afulumirawo bagiyita kooti mbagirawo eya Kyagulanyi ebeera kooti mbagirawo tewali kuleeta era nange bwe kyabadde ne ku mpuuga bwe kityo tewali kwewoza tewabeera ekyo kakati era gwe kasoogezaako okugamba nti abannaye wano tuvuddemu ku mulamwa kasitoola bakagambo suspended oba ogobeddwa kubanga mpuuga nawulira yagamba bansuspendinga nze omusajja omukulu kubanga suspension kusobola batususpendinganga nomala nodda suspension bagikuwa ne bagamba nti eva leero ngenda kuza wiiki bbiri okomawo ngenda kuza omwezi bwe okomawo nabyo era kasiteggwako ddabuzi ku mulimu naye ekyampuuga it was a suspension but etali ezaffe tezibaako budde neyange teyabaddeko yagamba nti ule wakazi omusajja omukulu ngende ddiwe banampita obudde bugenda ndowooza okiraba kati eyo enkola ya Kyagulanyi yakivandulo kubanga omuntu omuwuliriza n'omuwa obudde okitegeera so nga ffe tugamba nti tuli ku maanyi g'abantu yensonga lwaki tugamba nti ffe tujja kuwagira MP yenna oba kansala yenna anajja mu Buganda First nga ye agamba tagenda kwekkiriranya ku nsonga z'ekitundu kyaffe ekya Buganda bw'oba wa Nuupu nga President Museveni yaaliwo tujja kukulemberamu tugende wa President nti ensonga eno yeeno ffe nga abakulembeze abava mu Buganda oba oli MP wa FDC oba wa Nuupu oba wa NRM bwe kituuka ku nsonga za Buganda tubeera bumu kitole ne twogeza eddoboozi litya limu naye gwe ne boonaga nti owa NRM ayogedde naye nga talaba Museveni talabako mabega mu baakinga nti ono tewali kijja kubeerawo so ffenna twagala tubeere nga twogeza eddoboozi eryawamu ng'ebitundu ebirala bwe bikola n'olwekyo ffe tuli beetegevu oba oli wa Nuupu oba oli wa DP oba oli wa FDC jangu mu Buganda First tugenda kwaniriza tukuwagire era ensonga zaffe buli wonaabeera ku lukuŋŋaana wonna w'olukubye osooka kusomera balonzi b'okungubyemu olukuŋŋaana nti agenda yaffe yeeno nga nze azze okwesimbawo oba oli ku kaadi ki naye kasaba nga Buganda First ekuwagira nti twagala amazzi amayonjo tukooye abantu obbagoba ku mataka tukooye obutaba na malwaliro gamala tukooye obutabeera na masomero gamala nga abaana baffe tebasoma okitegeera so tulina ensonga zaffe twagala amazzi amayonjo tufune boreholes kwati bw'otunuulira amalwaliro agaliwo gandibadde malungi era ogalaba malungi n'eddagala lyandibadde gye riri naye omuwendo gw'abantu ge gakolako muzito nnyo tegusobola kumala abalwadde twatuka eryantonda awo naye nga eddwaliro liri lyantonda oliraba naye ng'abantu basimbye na layini bangi naye nga bagamba nti omulwadde singa alemererwa bamulemererwa e Kalangala bamugjayo ne bamuteeka eryantonda awo ekigaana bamutwala e Masaka kati ne bana ab'eryantonda lifaalo yaabwe Masaka n'abeera Akaayi lifaalo Masaka n'ekyotera n'ab'e Kalungu n'ab'e Ssembabwe n'ab'e Bukomansimbi n'ab'e Lwengo n'ab'e Kalangala kati Kalangala eyo bwe nabaddeeko ku bizinga nga nambula ku bantu bange President Museveni mabegako yatongoza ambulance z'oku mazzi n'aziteekayo naye ekyamazima abantu bangaye nti President bwe yamala ozitongoza ne babategeeza n'obategeeza nti gavumenti ejja kuba ezifacilitatinga abazivuga n'amafuta naye kasita President yamala okuwanika bendera bwati n'azitongoza awo n'okukola kwazo we byakoma abantu baga nti basobola na kuziteekamu wadde kubanga ambulance enywa amafuta agali eyo mu 50,000 n'okudda waggulu omulundi ogwo abantu sente tebazirina kati ambulance zakwamira awo ez'okumazzi era nga abantu banga nti sebo nga Buganda First mutulwanirire tufune ambulance entonotono feze tusobola kwaffordinga tusobole otwala abalwadde baffe mu malwaliro kati ezo naye nga eyo waliyo ababaka tulinayo era erina Kimuli mubaka w'e Kalangala Kalangala eyina ebizinga 84 Kalangala district ebizinga 84 okitegedde so buli kizinga kyandibadde ne ambulance akaakyo nga kasente ntono kuba ambulance zino nabadde njogerako n'omukungu mu Ministry y'ebyentambula n'agamba nti buli ambulance yamalawo obukadde bwa Uganda 600 buli ambulance miliyoni 600 okugikola ebeerewo nga bweri so nga eryato eri ambulance terisobola na kumalawo miliyoni 5 kati tola nti buli kizinga kyali kisobola ya ambulance
Dili cheaper than dine tonotono kuba eno nene n'amafuta enywa mangi naye erino eryato basobola oteekamu emitwalo 5 oba 10 nilitambula ne litwala omulwadde ng'ate miliyoni ezo 6 bw'ozitematema kisobola okuteeka buli lyato buli kizinga ebizinga 84 kumpi buli kizinga kisobola okufuna eryato lya ambulance naye kakati abantu bakozesa buno obwato obwabwe ekiro ne balwanagana abakyala bamama ne bazaalira ku maato tewali kikolebwa naye nga tulinayo era Nakimuli tulina bano ba Robert Migadde simanyi beye ebuvuma ababaka gye bali ku bizinga naye olw'okuba nti nno tebakwatagana oli weefudisi tajja kukwatagana wa Nuupu ate wa Nuupu tajja kukwatagana we NRM naye nga bonna ababalonda be bamu gw'obadde okimanyi nti constituency esobola okubeerawo kati katugeze ye Kalungu Aisha Sekindi ali ku kaadi ye NRM naye oli bwe yava wali ku box okutiikinga Sewungu naddako wali n'atiikinga Aisha Sekindi bonna balondebwa omulonzi omu Cheza tewali bya ambulela tikinga batikinga muntu gwe baagala yes abantu so kitegeeza nti kyengezaako okujjayo nti omulonzi yalonda Sekindi owe NRM ye yalonda ne Sewungu wa Nuupu bwe kiri naye ate we mutuuka mu kubakolera ate buli omu n'akwata liriye kati ekyo kikyamu bwe tutuuka mu kubaweereza era ffenna tubeere ki tubeere bumwe ebibiina byaffe tusooke tubiteeke ku bbali akalulu bwe kaggwa nga kiwedde Kenya bwe kibeera nti Kenya basobola okweyuza mu kalulu olaba nga akalulu ka mutawaana nnyo naye bwe kamala okuggwa bonna ne bagamba nti katugenda kukolera bantu kyoba olaba nti kyanguyira Ruto okukwatagana n'Odinga kyanguyira bakalonzi okukwatagana ne ba Ruto okulaba nti abantu baabwe bonna bava eri mu Bakamba bava mu Basomaali bamusalia Mudavadi bonna n'olaba nti bakola ki nti basobola okukwatagana ne baweereza abantu kati ffe kye twagala okugyawo nga Buganda First okulaba nti temuli kwaneja kuba president anajja kuba mumuwagira okumuwagira ngamba naye bw'abazze mukolagana naye bulungi nnyo Museveni wajja tujja kukolegana naye Kyagulanyi bw'awangula tukolegane naye Mawu bw'anaawangula tukolegane naye kuba nalabye ssemateeka wa DP agamba nti awangula bw'oba pulezidenti wa DP alina okubakwatira n'ebbendera so ne Mawu bw'anaawangula tujja kujja Nakeena bw'anaawangula tujje okitegedde kyoba olaba eno kooti maasho eno gye baagala okuzzaawo akawaayiro ako aka30 ne proposals zirimu empya ziri ki akawaayiro uduliwe kiri akawaayiro aka30 akatundu 1017 akatundu ke k'obulabe era ffe twabagambye proposal ne badde nnungi eya kooti maasho bw'olaba mulimu okulaba nti abaazirwanako babongeza kasiimo omanyi nti abaazirwanako abaleeta gavumenti ya President Museveni buli yazirwanako buli mwezi afuna 3000 eza Uganda olimba nawe tewera na dola emu 10,000 buli mwezi yazirwanako nakirabidde mu bbago lino naye nga n'abazirwanako babaddeyo ng'akati badde mutuwongeze kafazali tuweze emitwalo 2 omwezi kakati kana akawaayira mani akyaka abafuna mutwalo omwezi naye ate yali bulungi kuba yazirwanako afuna 3000 naye ebyo byonna omanyi lwaki abazirwanako abo bonna abasinga bali wano mu Buganda naye abantu olw'okuba nti ababaka ba paalamenti teboogeza ddoboozi limu ku bantu abafaanana bwe bati kyobola abazirwanako bangi bakyali mu mbeera mbi okitegeera so fe akawaayiro ako 1017 akawaayiro aka30 akatundu ako 1017 kwagala kaveemu kasuulibwe mu kasero kagamba katya akawaayiro ako kagamba nti gwe Matiya okolegana n'omusirikale nazza omusango ne bamutwala mu kooti maasho naye bakutwalirako naye gwe ojja kufunirawo n'eddaala wadde togendangako mu magye ofuuke private mu kooti y'amagye bajja kuvunaana ng'ali ku ddaala lya private tokolangako training ebyamagye tobimanyi naye olw'okuba oli ne mukwano gwo nga mujaasi yakoze omusango kakati ofuukirawo private kati saawa eno nga bw'olaba nti Kapteni Ola bamukwata ne Besigye kale Besigye naye yaliko w'amagye naye kakati Lutale kati private mu kooti maasho abafuuse private Obedi Lutale abanga yakola training bulungi nnyo no passinga ng'obadde ne ku musaala gw'amagye okitegeedde so ekyo twagala ekyo kiveemu kisuulibwe mu kasero kubanga abantu baffe bangi bagenda kuyoolebwa batwalibwe mu kooti maasho ekyokubiri kooti maasho eno era akawaayiro ako kagamba nti
bwesala bwemala okusalawo newe ensala yayo kiba kiwedde ye Supreme Court. Fe kye tugamba nti kikyamu kubanga Supreme Court yakiyambika bulungi nti omuntu bw'aba tamatidde ne mu kooti y'amagye ajulire mu kooti ez'abantu ba bulijjo. Bwe kiri. Okitege? Kati kooti eno eregera komawo nga eyina bannamateeka oba nga bannamagye nga luli. Kati akawaayira okukagamba nti president ajja kulondanga omulamuzi wa kooti eyo nga munnamateeka nti naye nga amaze okwebuuzaako ne ku Judicial Service Commission. So ng'ensalawo ya kooti yagamba nti abalamuzi abalina okutula ku kooti marshal balina okusunsulwa akakiiko ka Judicial Service Commission ng'abalamuzi abalala. Amannya gaabwe ne gaweerezebwa ewaani ewa president n'agakakasa oba n'abaako be yeemulugunyako nti oba onaakyusibwemu bwani. Naye kakati bano bagamba nti ng'ovudde ku mulamuzi okubeera munnamateeka ejja kubeerako abalala bannamateeka babiri nga bamagye nga bo baasoma amateeka nti naye bammemba abalala batuddeko bo bajja kubeerawo nga bo bakivandulo talina teeka nalimu lyamanyi. Kati bammemba bo baba bakola mulimu ki? Bammemba nti nabo bawandiika ensala zaabwe nga woolaba nti kooti etudde katugeze Supreme Court nti abalamuzi 9 saabalamuzi yewunyi ddolo kuliko n'abalamuzi abalala babiri nga bamanya amateeka nti si be balamuzi 3 kati abalamuzi abalala 6 nga bo tebalina teeka nalimu lye bamanyi nabo nayo bammemba era bajja kuwa ensala yaabwe. Kati fenga bannamateeka kye tugamba nti ekyo kikyamu. Twagala abantu bonna abatula ku kooti eno nga bonna bannamateeka ate twagala kooti eno nti bw'eba esaze tebiba byankomeredde ojulire mu kooti eza bulijjo kubanga eyo si Supreme Court. Ekirala kooti ensukulumu yagamba nti kooti eno erina okuba wansi w'essiga eddamuzi nga lyeri girondoola. Ensala ya kooti ensukulumu. Kati bano bo bagamba batya mu proposal za eri division yo yeetengeredde ti division esooka division ey'okubiri kati eddako waggulu yandibadde nga division ey'okusatu ye kooti marshal era ye kooti ensukulumu eyo byesazeewo tebibaako walala we biraga. So kana akawaayiro ne kabenga ka bulabe mu ngeri ezo. Omuntu ayambadde ebyambalo ayina bamuteebereza okuba n'ebyambalo ebifaananyiza ebyamagye bya kivandulo byonna bigwereeyo kubanga tosobola gamba nti omuntu wa bulijjo ono producer waffe akute kamera naye olw'okuba mumuteebereza nti yaliko ne Kanso Nsubuga ne Kanso Nsubuga oyo ye mujaasi kapiteeni kakati oli Matovu owa Fronasa nti waliko ne Matovu wa Fronasa kubanga ye meja wa magye kakati nze ngenda kufuukirawo kapiteeni ngenda kufuukirawo private batandika kuvuna gw'oli munnamawulire wasoma byamawulire ogenda kufuukirawo private batandika okuvuna naye nga ne mu UPDF badde tofunayo omusaala kati nfuuka ndya private nga ne mu UPDF badde sifunayo omusaala. So fenga aba Buganda First akakawaayiro tukawakanya kaveemu butereevu kasolibwewa mukasero ebirala byonna bisobola ogenda mu maaso. So zezimu ku propose munga era nalabye muganda wange Kiryowa Kiwanuka ninga nti abantu abalinga Kiryowa Kiwanuka muleme kwefuula ate bweyabadde mu kakiiko simanyi bwe nyinza kuyita naye leka kwefuula muntu atamanyi mateeka kuba yagambye nti ebyo byonna bannamateeka bye muli mu kwogerako wano mu kakiiko kano kooti ensukulumu teyabikoonako. Nenga nti ne musajja ensalawo ya kooti ensukulumu yagisoma oba yagiwulira buwulizi na kulaba ku TV nga bitambula nti basa yagisoma. Yes, kati tosobola kujja no wa government mu byamateeka kati asobola ati okujja ate n'aswaza gavumenti gyawabula mu byamateeka naga nti bino byonna bye twogerako mu kooti ensukulumu yali ebisala tebyalimu. Okitegeera? So n'olwekyo twagala fenga aba Buganda First okugamba akakiiko kano n'abakaliko tulabe nga akawaayiro ako 117 akatundu ako 117 kavaamu kasulibwe mu kasero then ebisigadde bitambule tulabe engeri kooti eno gyegenda okuddawo. So zensonga ezo twagala okulaba nti eggwanga lyaffe litambula nga liina abakulembeze abalungi abakulembeze abafaayo ku lw'abantu nti wabeera nti abetteeso basobola okujja ne bajja kitole nga balina ensonga ezinyiga ekitundu kyabwe ng'ekyatteeso abakyoli ne bajja abeerango ne bajja era walabye wano olunaku olw'eggulo Wubbosi yafulumiza ripooti oba wagirabyeko ripooti ya Wubbosi wagirabako naye yabadde egamba nti abantu abali mu kitundu kya Buganda abantu kumpi ebitundu
nkaaga ku buli 100 tebasobola kuyingiza dola emu buli lunaku 13 mu lunaku abantu bameka abantu abali mu bitundu nkaaga ku buli 10 mu Buganda tebasobola kuyingiza dola emu. Tunulira obwavu obwo buli lunaku nga nasobola kusevinga 13,700 kitegeeza omwezi nga nasobola kufunayo 10,000 kale naga nti angi savings omwezi kakati be bantu bo wabadola banga abantu bafa bali eri Kalerwe abantu abali ebwayise abantu benalabye eruzira kitintale abaliwa abantu kikulaga nti mu Buganda abantu baavu nnyo okitege ngoita tasobola kusevinga dola emu olunaku 13,700 tatuba tulagawa ate ebyo bibalo bitu era bwe bamaze okujjako ekitundu kya Buganda ne babuuka ne bagaa nti kati awo abaddako Bakalamojja ate bo bali bubi nnyo olaba okubuuka region zizonna eziddako ne bagende Kalamojja kitegeeza ebubosi yadega nti abalala bo bali yadde naye abali wano n'abali Kalamojja embeera gye balimu yeeraliikiriza. Era nalaba minisita Lugoloobi ng'agamba nti Kalamojja tugezezzaako okukola buli kimu tukikoze naye tetumanyi oba kiki tubawadde embuzi tubawadde ente budo tuzikoze tubawadde amazzi naye ababaka baabwe tugenda kwogera n'ababaka baabwe bava mu kitundu kyabwe tulabe kiki ddala ekyetaaga okukola Kalamojja eyo wavayo kira 25 za golode buli naye wane waffe abaga nti teyayogedde nako ate yenga mubaka wa wano wa Parliament naye teyagambye nti naffe ng'ababaka ba Buganda tugenda kukwatagana wamu kitole tulabe buzibu ki obutusomooza ng'ekitundu kino. Lugoloobi si yakwata amabati n'agateekako kiyumba ky'embizzi era emisango giri mu kkooti naye olwamutwala mu kkooti yaleeta ensawo y'amakerenda n'agiyiwa wali ku mmeeza y'omulamuzi nagandi gano gonna amakerenda ngamira buli lunaku yaleeta amakerenda gano agaweddeko ge bagenda okwokya n'agaweebwa muko anti embeera yange embi era bwe yamala okumuwa beyiro taddanga mukumira awe eddagala lyowe lyako okitegedde. So twagala ababaka ba Buganda abava mu Buganda bwe kituuka ku nsonga z'abantu baffe abali mu bwavu obutoogerekeka enkulaakulana egaanye ffe tusinga okuba n'abantu abangi naye ne batuwa n'osanga omuluka nga gulina abantu 10 omuluka baguwa miliyoni 10 naye n'osanga omuluka ogulina abantu 15,000 nga nagwo baguwa miliyoni 10 kiva guguli ogwekasubi gulina abantu gugenda abantu 8,000 ogwe wange wali e Makerere gulina abantu 4,500 nego nawulira semujwa yegero baguli kasokoso bagwa side zeye yakiikirira gulina abantu 4,300 era semuju nalaba nga akikomulene naga nti bannange Parliament eno nayo obwenkanya tebuliwo omubaka alondebwa abantu 15,000 nanga alondebwa abantu 5,000 fena tuno musala gwegumu unakitegedde bwe kiri yes amafuta gegawo kanako kata chimanti ababaka abava Arua Kalamojja ne wale balinya basi alinya basi naye nga bamuwa amafuta n'emmotoka najja nafuna ka hoteli kasula muno akatini tini ajja lwa Mande lwakubiri pulinale lwakusatu lwakuna n'atikka nadda mu basi naddayo akamotoka akavuga ali eri mu kyalo obw'amafuta n'agamba nti mbuyibwa mu mmotoka bonna buggwawo. So n'olwekyo njagala ffe ng'aba Buganda First kye tukulembeza kwe kulaba nti abantu ba Buganda ababaka ba Parliament akalulu bwe kaggwa ffenna tubeere ekitole era buli mubaka wa Parliament yenna anajja nga tawagiddwa Buganda First yejja musimbako omuntu ali ku nsonga za Buganda. Ya tugende just njala ku byamateeka ku musango guno gwa Nalukoola Nambi yawaaba omusango kugenda mu maaso wa witness balaba mu cross examination byawedde kati bagenda mu ki bagenda kukola kye bayita submissions bannamateeka okuwumba Mwemba mutandika mu court ngomaze okulopa omusango mukola opening remarks okusinzira ku bujulizi bwoyina muwaayo obujulizi bwammwe eri omulamuzi nammwe ne mugabanyako ne bannamateeka bamwe buli omu naawe obubwe enjuyi zombi
nti abannalukola ne bawa bali obujulizi bagenda okukozesa n'abannambi ne bawa bano kwegamba ne musobola okubanga mutambulira wamu so kati cross examination n'abajulizi nti ono ayinayo Matiya ono ayinayo Nsubuga kati cross examination zawedde katugenda mu okuwumba bagenda kuwayo ndowooza ku Monday gwenga muna mateeka banakuwayo tulinde ensala wafunyemu observation timu cross examination zino tewali nnyo kyabadde mu guno omusango kyamaanyi era nze ndowooza nti Nambi okuwaaba guno omusango yateekebwako akazito President Museveni kubanga abalala bonna baali bakkiriza Matango Ndoyi baali bakkiriza Bakiwanda n'abalala nti kiwedde katulinde akalulu akaddako naye President Museveni n'agamba nti nedda ssebo tulina okugenda mu kooti naye nga bwe mba ntunuulidde omusango engeri gye gutambulamu ekyamazima tewali kigenda kuvaayo era Nalukola agenda kuvaayo ng'awangudde kuba ndaba n'obudde kisooka obudde nabwo bugenzi empapa ya Nambi ye kiki bwoba waba omusango gw'ebyobufuzi oba ne kyosaba kooti yo player Nambi yasaba by election yasaba akalulu kaddibwemu ngaga nti obululu bwe bungi tebwabalwa kubanga ate ye ayina ne kyeyayogera n'agamba nti ye obululu obwo bwonna omutwalo ogumu oba mu kakaaga obwayonoonebwa bokisi nezeyonoonebwa naki ye n'agamba nti bwonna bwali bubwe kyamulemye n'okunnyonnyola mu kooti kubanga balooya Nalukola bamugamba nti leeta kaliculeeta otunnyonnyole tutemeretemeremu awo Nalukolawo naye yali afunyewo 0-0 awo yasabidde okugendako emmanju yagambye ndi akansoke nywe kulondolwa amazzi netolemu zije ne kaliculeeta yaze ne kaliculeeta nga nnene bwete naye ne bimulemu okuba era ne bigaana okitegedde kubanga ekyo kye yabadde ensobi nnene tosobola kugamba nti omuntu eyakuwangula afadhali wandigambye nti polling station ey'Egindi yali afunyewo 7 naye ate gwe wabutegeera otya nga n'obululu bwaziyonoonebwa ne busaasaana mu kkubo kuba ne bwoba wali owanguddewo tosobola kutegeera magini ntuufu kati mu kusaba by election kyeyandyesibye kubanga mu kalulu kano wali tosobola kusaba kunyweza buwanguzi bwo oba kukulangirira nti owangudde kankuwa ekyokulabirako Singi Paminda Katongole yesimbawokko ne Kasibante Singi Paminda n'agenda mu kooti Emmengo n'agamba nti tuddemu tubale obululu tebayita count kakati kooti n'ebala kooti bw'eba ekyabala balooya ba Kasibante abaali bakulembeddwamu Elias Lukwago ne bagenda mu kooti enkulu eyimirize okubala okitegeera naye bweyimiriza okubala mu kooti eyo kubanga Kasibante ye yali ataddeyo okusaba kwe ng'agamba nti bali balangiridde Kasibante ng'omuwangu bali balangiridde ye yagenda mu kooti n'agamba nti babale Kasibante teyawangudde bano balooya ba Lukwago ne bagamba nedda tuyimiriza okubala okubala kuno kuyimirire naye kooti y'Emmengo yabizimula negenda maaso n'ebala kooti y'Emmengo bwebala n'ekizuulu neyo negamba nti gundi ye yali awangudde Singi okitegedde era Singi n'agenda mu Parliament n'okulayira n'alayira kakati balooya ba Kasibante ne bawakanya ne bagamba nedda Kasibante yakola ki yawangula kubanga Electoral Commission yamulangirira nti yawangula era we bagenda mu kooti enkulu yanyweza bunyweza obuwanguzi bwa Kasibante negamba nti Kasibante ye yawangula biri bye baddamu okubala byali bifu kati ono teyaddamu kujulira ani Singi Katongole teyajulira oli yagenda bugenzi maaso n'akuba ebirayiro kati kesi zino zifiira mu bajulizi boolese kakati Nambi ye yasaba by election nti okulonda kuddemu naye bw'otunulira omusango guno era guddukidde ku speed y'amaanyi nga baagala okulokola obudde basobole okuddamu by election eno baagala kulokola budde bagiddemu naye waliyo etteeka liri ery'emyezi 6 liwabeera ebula emyezi 6 tugende mu nomination
ba candidate bewandise tutandika okunoonya akalulu obaka ne bwafa wa kansala tugenda mu by election ne bwafa oba kansala tugenda mu by election kisigala kikalu era wano walaba electoral commission nga yegamba nti ekyabula omwaka so n'olwekyo liyeteeka ery'emyezi 6 ffe teritukwata tulina okuteekateeka ki akalulu kati ono kyaliko naye guno omusango guliko okujulira kooti ensukulumu yasalawo nega nti emisango gyonna ojjukira emisango ebiseera biri ng'omusango bagusala ojjukira omusango Namboze gwe yawabira Peter Bakaluba Mukasa bagusala bulayo omwaka gebula omwaka kigweko sanja kigweko Namboze ekisanja yakolako mwaka gumugwe yakola kakati kooti ensukulumu negamba nti nogwa katolubwa bagusala ekisanja kiweddeko kakati kooti ensukulumu negamba nti emisango gino gyonna gikome mu court of appeal tegisukkawo olw'okulokola obudde nti ate oli ajja kubeera mu kifo n'okuwangula teyawangula ate n'oli ajje naye bamuwe miliyoni 2 bamuwe biki ng'ate ebintu babigabe mu kisanja kimu okitegeera kakati gundi alina okujulira bwe bampa emmotoka eyo nga Nalukola bagimuwa kooti n'enjijjayo nga yenze Nalukola emmotoka ngibaddiza oli afuna bipya era naye kati awo gavumenti ebeekoze loosi kakati tuve ku bya Nalukola njagala tugende ligale bwenga abaddeko mu kooti kesi zino zifiiraddemu gino emisango n'ogwa Nyanzi nagulimu n'ogutali gwa byabufuzi bati olina client wo azze mugenze mu kooti abajulizi boolese basobola gwenga munnamateeka okuleetera okuluzinga kesi kyangu nnyo ekisingira ddala obukulu awo wenyini woyogedde gufiira mu bujulizi ekitegeeza bwe nkuleetera kesi kyosooka okutunuulira bujulizi ki bw'olina obujulizi bw'olina butuufu kyobola ebiseera ebisinga naye kati ebiseera ebisinga twogera n'abajulizi abo ffe nga bannamateeka abo twogera nabo ne batuwa ne statements zaabwe kuba abajulizi bano baziyita affidavit bakuba ebirayiro era walabye nga abajulizi ba Nalukola 2 kooti ebasiimula kyetwandiise nga Hansard ya kooti ebirayiro byabwe ne bisiimulwako lwaki kubanga bo balaga nti bajja kuwolereza Nalukola ate ne bajja mu kooti ne balaga ate bawolereza Nambi kwegamba nga ekiminiza omujulizi ajja kyakola nga tategeera kyakola kati oyo bamujja kuki kubanga walabye omujulizi ng'agamba nti yajja ng'alina kuwolereza Nalukola era nagamba nti okwagala okuwolereza Nalukola baamugula nti Nuupu yamuwa akakadde yamusuubiza akadde n'emuwako emitwalo 2 era yasongeze omu ku bannamateeka bana naga nti oyo yandeeterako 2 nanga nti ekinaana kijja nkyamubanja oyo omujulizi gw'oleese kati oyo omujulizi yabadde wani wa Nalukola naye kati ng'ate obujulizi bwawa ate abuweera Nambi bugasa Nambi tebugasa gwe wamugulirira kitegeeza byazze okuwa mu kooti bifu kyoba olaba omulamuzi yagambye nti abo basiimulweko ku bajulizi kati njagala ekifaananyi ekigazi eky'amateeka gwe bw'obanga oli munnamateeka wange nga olina keesi gy'olimu nga gwogenda okumpolereza abajulizi bange okugamba nti nyina gundi ne gundi ne gundi ne gundi ojja n'obayita n'obakubisa ebirayiro ebirayiro ebyo biba bya butambi byaki biba buwandiike birayiro biba mu buwandiike ebeera nga statement omuntu gy'akola ku poliisi munnamateeka oli omulala alina okuba nga alina naye statement ezo kubanga agenda kukola ku examination kyekyo bwe kibeera tuwanyisiganya obujulizi kati mu bujulizi omujja ebibuuzo byonaabo obujulizi bwe obuwooli noono n'awaayo kakati mu birayiro bano bye baakuba obujulizi bwe nnina bannamateeka booli mwe bajja ebibuuzo bye babuuza omujulizi azze okulumiriza omuntu waabwe so keesi zisinga kufiira awo wezisinga okufiira era gwe wenyini ova mu kooti n'ogamba ono agutukubisizza nga tona kyakkola naliko ku musango gwa Chairman Nyanzi ng'awaabira Muhammad Nsereko Chairman Nyanzi n'aleeta omujulizi mu kooti omujulizi n'agamba nti nze omulimu gwenkola bambuuza okola mulimu ki omulimu gwenkola wakuwolereza bannabyabufuzi mu kooti nze buli angula nsobola okujja ne muwera obujulizi ani aleeta Chairman Nyanzi yaleeta omujulizi
Muna mateka yokuwa mwali bana mateka bachia bani. Nga temwayogeddeko naye. Twali togere naye natasoka na kumunonya kawo nabula. Tumunonya nonya mukoti atenga yazedda ne tudane mukoti nugandi omujulizi wafate. Tumulabako. Tumulaba. Tuwe yakadde. Mulamuzi natuwayo nakadde. Ne tukomawo. Ne tukomawo ngaze. Nagandi nze gwe mulimu gwange ogwo. Nagandi era mu kalulu ako nali mu Kisenyi nalina police. Nenze omulimu gwe nakolanga kutambuza bululu. Nalina akataawo nga koti banamateka bali bamubuuza okola mulimu ki azi ogukuwa sente. Nagandi nze gwe omulimu gwe nkola. Mulimu ki gwakola? Olereza bana bya bufuzi. Buli amuleta asobola omwerako obujulizi. Singa amuwa sente. Singa ampa sente. Akuba mu stamp eri koti nti ono yampadde sente okujja wano. Era naga nti ye yali mu Kisenyi awo ng'ayina nti yafuna akataawo ka Mugisha muntu. Afunawo candidate atayina. Kati naafuna akataawo ke nga yagenda omubeerera agent. Naye ng'omulimu gwe ku polling station eri kutambuza bululu. Nasonseka mu box yoli. N'abamu ng'oli MP oyagala bwe MP obululu olina bumeka nti bitali. Genda omusonsekere butiki. Nga ne mabutiki nga nagenda abusonseka mu box yoli. N'omulala bwajana mugana naye nkuwayo emitwalo 10 nawe nsonsekeramu nti buliwo buno. Akozesa akataawo ako okwegazanyiza ku polling station nga agent wa candidate. Nenge kyamazima si agent wa candidate. Kati mugenda okumaliriza. Omusango guba kubiraawo. Omusango era gwafa. Gwafiiraawo okukakananga gwalimu bingi ebyesobola kwogera wano ku mawulire. Gwalimu bingi. So omusango singa kutibwa bajulizi bennyini. Yabola nti Katemba abeera mukoti singa ani gundi ono Siraje Rubamba. Ajja kunyumiza ebeera mukoti kubanga ye kyemanyi ndozaaze akabalinga ku misango ejenja. Yanyumizako kesi yali ya adagambe ya Bobi Wine naganti gomanye emisango gye baze bamuwabira gye gibulira. Yanyumizako kesi yali ya mwala mbu mwala bamufisa olubuto naye nga teyetege nga akyali muto bana abawala ba myaka 14. Kati mbu bakwata omusajja gwe bagamba nti yafundisa omuwala olubuto. Bamuyoola. Obudde bwa koti butuuka. Omwana naye bamuleeta ayina olubuto. Oba yangamba bo yali amazozaala. Amazozaala. Bagenda wali omujulizi bamuteeka mu kaddooko. Oli ono gwe bavunaana. Mukaguli omulenzi oli. Munnamateeka abuuza omuwala owaayi. Ani yakufundisa olubuto? Yabuuza nga ono yakufundisa olubuto. Nagamba ono mumanyi simumanyi. Naye nga yennyini yawaawo obujulizi nti ono yamufundisa olubuto bamulese mu kooti. Ko kooti mbu omulamuzi yali yesibutinde yagenda ebweru. Ali mu ICJ kati. Yawendi ensala eri. Nemusoke mumulemu kati nni. Tugenda komawo n'abawo eddakiika 2 bagenzeko mu liseesi bakomawo. Nti okakasa ono si yakufundisa olubuto nti si oyo. Omusango gwakomaawo. Nira bwe kibeera. Kati mbusiraje abayita Bamwe omwala yali omujulizi omukulu omusango. Y'omusajja. Awulira atya nga bamugyeko omusango biki. Yamusanga yegudde mu kafuba n'omuwala eganye. Aganti kiwedde. Siraje akwata bukasi ku mutwe. Era yali nti obujulizi bufi omusango gifiira ku bajulizi abazze mu kooti. Ekyo kyennyini. Kasita abajulizi balemererwa okumatiza. Tuvadde ne topic. Tujja nyumya emboozi ne Siraje. Ebyewunyise bibeera mu makooti. Mu cases zenjawo. Bingi nange embirina era we tunadda wano. We tuli batwogera kusonga soya. Katemba abeere yeri wabeerayo comedy. Kyobola nti emisango mingi. Omulamuzi aliwo omulamuzi oyo omukyala Mwerabidde. We yali asala omulamuzi omusango gwa Kirumira. Kirumira ki? Kirumira ono omugenzi. Ng'ajja yejjeereza ono omwami gwe baali bakutte ku musango ogwo. Mwerabidde omwami oyo. Yagaa nti bannange mwagamba muyina abajulizi. Kakati gavumenti bwe yajja yagamba nti omu ku bajulizi abakulu gwe baali balina mu musango ogwo bwe baali bamukwata bamutta, gavumenti yennyini yamutta. Wakati mu kumukwata awawo ebyaliwo bamutta omujulizi oyo. Naye tebaleeta wadde postmortem eraga nti yafa. Wadde okuleeta abooluganda lwe bakakase kooti nti oyo yali muntu waffe. Wadde okuleeta we bamuziika nti oba bamuziika mu limbo y'egini.
Omulamuzi n'agamba ate kakati babanga omujulizi yattibwa kati yate mu buyinza mwabujjawo okukwata omujulizi ate ne mumutta. Okitegedde? Kitegeza gukomaawo. Yawubira we gwakoma omulamuzi n'agamba nti gwe genda oli ebutaala. Kubanga mwalemererwa okuleeta naye muleetwa abajulizi 100 nga temuli bujulizi. In fact gwe nga munnamateeka era waliwo ku side ya Arnold Ngoyo nga nze Mulopa nga gwogenda obuuliriza Arnold bw'otunulira mu bujulizi katugambe obuli mu birayiro by'abali abali gwe nyine olaba n'ogamba nti nze we noonye emiwaatwa awo kyobola tugamba mu lulimi olw'amateeka tugamba nti emisango giwangulirwa ku technicalities bukodyo ekituufu Arnold asobola okuba nga omusango yaguze naye nze bwe nfuna emiwaatwa mu birayiro by'abali n'enkubamu ebituli ebyo ebituli ebyo byokka bimala okutta omusango niwaba ono omuntu yamutta. Okitegedde? Niwaba yamutta kyoba olaba nti omuntu taba na musango okutuusa nga kkooti egumusingisizza. Olw'ensonga nti osobola okuleeta abajulizi 40 naye era omusango omuntu ne gutamusinga. Omanyi ndi mulabi wa firimu z'amateeka. Oli n'aleeta omujulizi omu ate omusango oli ne gumusinga. Ndi mulabi wa firimu z'amateeka nina firimu gye nalaba era yali y'amateeka. Nga omusajja yalina mukazi we. Njagala nkulaga emiwaatwa omusajja yalina mukazi we naye n'akola obwenzi. Wakati mu kukola obwenzi ate natta oli gwe yali ayendako ne bamukwata ne bamuleeta mu kkooti. Kati we bamuttira wennyini mu kiro ekyo ate mukazi w'oli omusajja nga naye yennyini yatambuliddewo kamera zamukutte. Kati bannamateeka booli kye baakola tebaayagala kino kitwala nga kikulu kubanga kirayanti waabwe oli mukazi wa kirayanti waabwe kijja muswaza. Kati ono kye yakola ye yennyini kirayanti w'ono ayasse yaja n'abagamba mwinawo obujulizi obulala abuza ba detective kubanga ate emisango gyali gya state. N'agamba detective mwina obujulizi obulala. Sango yonna ekisinga giba gya state egiri kulimina kuba gwe yali mwina yenna gwe mugamba nti ayinza obbanga yali mu kino ekikolwa nti ate tuyina n'ateekako sikuli n'abagamba oyo ani nti oyo omukyala w'omuvunanga awo yaliwa yali ku kizimbe bwe kiti webattira gundi nti yali akolawo ki ko wali oyagala okulowooza nti no ye yatta ko omukazi asigama nti ye yatta naye njagala balaga nti mu kunoonyereza kwammwe mwali mwagala okukola ebyangu muleke bino mu bitwale ng'ebya bulijjo kukakana omusango bagusingirira awo kati nga tebalina bwe bawooza nti ono omukazi waba baga nti mukazi wa muvunaana ogolowooza ye yatta aga nti sigambiri ye yatta naye wano yaliwo yali akolawo naye mugamba omuvunaanwa mulina omu yekka ono era lwaki temwamunoonyerezaako ono mwamunoonyerezaako kesa we yakoma gye emiwaatwa gy'obadde oyogerako tugenda koma wano kanso wona obadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero tugenda kukoma wano tutandikirawo sabbiiti ejja si bwe kiri tutandikirawo ku Mande akuume atakuumira mpeera